Red Zone TV kwoli njagala kubanga nkuwa mawulire ga TikToker amanyiddwa nga Emmanuel Nabugodi ono nga yasibiddwa emyaka 2 mbu lwa kuvuma Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda nokulaga akatambi wano ogenda kutya akatambi akagambibwa okuba mbu ke kamusibiza era ke kamuviiriddeko bino. Omuvubuka ono bambi yayogera ebigambo ng'alinga amokinga half London, ebigambo yali ayogera. Ngenda kuwa akatambi kano ogenda kubanga okawulira. Kigambibwa nti bamusibye emyezi emyaka 2 mirambirira. Koti yatudde okusinziira ku kiwandika. Amawulire gano gatambudde gwampuliriza era ne gagenda paka ku mukutu ogwa BBC oba British Broadcasting Corporation. Ngenda kubanga mbikuwa obeere nga ate obimanya bulungi nnyo nga sinnaba kubanga nkuwa details okusinziira ku biwandiiko ebyenjawulo bye tufunye. Njagala nsooke nkuwa akatambi kano akagambibwa okuba nga kandibanga ke kamusibisizza. Akatambi kano mbu kandibanga ke kavuddeko nabe okulaba nga bambi amanyiddwa nga Emmanuel Nabugodi agenda mu komera okumalira ddala emyaka 2 naye ddala ogenda kungenderako mu comment section bwekubanga mateeka ddala gagobererwa. Ono yali ategeeza Jeno Yoweri Kaguta Museveni oba yali ategeeza president wa Dogo Nation. Biri mu katambi birabe nzije tubeere nga tweyongerayo. Okusinziira ku ssemateeka tutwala ffe mu Dogo Nation kulembeze eggwanga lino obuvunaanyizibwa emisango 3. Naye omusango ogusooka okufuga eggwanga lino kuva nga nkyali muto paka n'enkula. Ogwo gumu. Omusango ogwokubiri tozaalibwa mu ggwanga naye efuga. Dogo Nation tekikkirizibwa. Egyo ebiri. Omusango ogwokusatu okukusomako mu history ate nekusanga mu reality. Egyo esatu. Okusinziira ku buyinza obumpeebwa nze nga omulamuzi wa Dogo Nation ogenda kuleetebwa mu lujjudde okukalakata embooko nga buli gy'okwatayo tetugiba omuleete. Nyabo mutwale wali mujeemu empale mukalakata embooko 12 okugezaako tuzanyirako. Kooti eggaddewo. Yes, oyo abambi eyo ye video egambibwa okubeera nga yavuddeko obuzibu. Omuvubuka oyo bamuyita Emmanuel Nabugodi wa myaka 21 egy'obukulu. Kigambibwa nti eyo ye video eyandibanga yamuviiriddeko ebizibu. Naye njagala gwampuliriza genda mu comment section ombuulire mu mateeka yagambye president wa Dogo Nation. Kakati awo bisigadde nange tujja kuba tubiwuliziganyako mu comment section. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira okusinzira ku kiwandiiko kye njagala okubanga nkusomera. Amawulire gano nno njagala okutegeeza nti gatambudde paka ku mukutu ogwa BBC era ensi yonna yategedde nti waliyo omuvubuka w'emyaka 21 mu Uganda bamusibye mbu olw'okwogera ebigambo ebyo by'owulidde ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Wuliriza wano nga bagamba a TikToker has been sentenced to 2 years in jail after he pleaded guilty to spreading hate speech against President Yoweri Kaguta Museveni and the first family. Mbo TikToker mbo yakkiriza omusango ogw'okwogera ebigambo ebibi oba kye tuyita hate speech eri Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne first family yonna. Mbu ebigambo byayogedde ebyo nga bw'obiwulidde mu katambi ebyamuviiriddeko okubeera nga asibwa. Bino nno tebyakomye wano, byagenze paka ku mukutu gwa BBC. Wuliriza. TikToker jailed for 32 months for insulting Uganda's president. Mawulire ga BBC. A 21-year-old has become the latest Ugandan TikToker to be sentenced to prison after creating a video that was said to insult President Yoweri Kaguta Museveni. Gano mawulire gali ku mukutu gwa BBC. Kati nno bino njagala okutegeeza gwampuliriza nti si gwe gusoose era ono si ye TikToker asoose okubeera nga twaliwe mabega w'emitayimbwa olw'okwogera ebigambo ebirowoozebwa mbu abeera ayinsultinga oba avumye Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Omuvubuka oyo mumujjukira naye amanyiddwa nga aweebwa ono naye yatwalibwa mabega w'emitayimbwa. Kakati n'omukutu ogwa BBC ne guwandiika. Emmanuel Nabugodi appeared for the sentencing on Monday after pleading guilty last week to 4 charges including hate speech and spreading malicious information about the president. Mbu yakkiriza omusango
era bino biri ku mukutu ogwa BBC. Guno wenjogera ku BBC temulooza nti ngamba BBC Africa, temulooza nti ngamba kakutukutu. Omukutu ogw'ensi yonna oguli international nga gutula mu kibuga London eky'eggwanga erya United Kingdom. Mukutu gw'amaanyi nnyo era nga gwe gumu ku mikutu egikyasinza okuba egy'amaanyi okwetoloola eggwanga lyonna. Nabugodi, known for sharing comedy content to his 20,000 followers, made a film of mock trial of the head of state. In it, he called for Museveni's public flogging. Maybe nebigambo byonna gwe alabya Katambi ngenda kuddamu nkakuzannyiraawo ojja kuba omuwulira okusinziira ku ngeri gwe gy'onaaba obirabyemu ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, kubanga akatambi kalaga omuvubuka agamba Dogo Nation, president wa Dogo Nation, wabula ebyamusibizza mbwate yagambye omukulembeze mbu General Kaguta Museveni mbu gwe yabadde ategeeza. Tuli ku Red Zone TV yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira, kugambye ngenda kuddiza akatambi kano naye amawulire gagenze dda ku mukutu ogwa BBC. Era wano ne bagamba nti in July Edward Awebwa was handed a 6-year sentence on similar charges to Nabugodi regarding a TikTok post. Waliwo ne yayitibwa Awebwa Edward, ono naye yakaligibwa emyaka 6. Ndowooza otegedde akatambika no ekifaananyi kyenkuwadde yoyo gwe bayita Edward Awebwa. Oyo ye yasibwa emyaka 6, kakati ono yasibiddwa emyaka wajindaba 2 mirambirira. Wuliriza akatambi akamusibizza tubeere nga ate tweyongerayo. Okusinziira ku ssemateeka tutwala ffe mu Dogo Nation okulembeza eggwanga lino obuvunaanyizibwa emisango 3. Omusango ogusooka okufuga eggwanga lino kuva nga nkyali muto paka n'enkula. Ogwo gumu. Omusango ogwokubiri tozaalibwa mu ggwanga naye ekifuga. Dogo Nation tekikkirizibwa. Egyo ebiri. Omusango ogwokusatu okukusomako mu history ate nekusanga mu reality. Egyo esatu. Okusinziira ku buyinza obumpeebwa nze nga omulamuzi wa Dogo Nation ogenda kuleetebwa mu lujjudde okukalakata embooko nga buli gy'okwatayo tetugiba tumuleete. Nyabo mutwale wali mujeemu empale mukalakata embooko 12 okugezaako tuzanyirako kooti eggaddewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.